harm, contributed his own savings to make sure that he expands this drainage way. I tell you, I want to praise him very much, because even God says, if you have, give a little to those who don't have. If you have, give a little to the development of the community. Now this man is developing the community. I'm so proud. But he would have sat in his house, comfortable, enjoy himself without bothering about you. He's bothering about you. Who brought harm? Harm was brought by the regime of President Museveni. and when Museveni says, I have not yet completed my work, he means harm has not yet completed this bridge. Once he completes it, you, the people who just talk poko, can come and take over. But before he does all this completion, please shut up. Let's continue with this development. This development is very, very important. I know so many rich people, even in this city, who build on sewage drainage pipes, and they keep quiet. They build on water pipes, they keep quiet. They don't even want to contribute the little they have. I went to his house some times ago because people were telling me he's disturbing the swamp. When I went there, I was passing on a smooth road. I said, who built this road? Ham is the one who built it. Oh, the cars are speeding there, they are speeding there because of the sweat of this young man. And then you come and they talk negatively and telling people lies, the poor people, you tell them lies and you don't tell them the truth. That's why I decided to come here to say this is the truth. And please, my fellow media, go and say this is the truth. Museveni should still continue because there are so many projects unfinished. There are so many. He has promised to bring us a motorway, highway from Mpigi to Kampala, unfinished. A motorway from Kampala towards Jinja, unfinished. And now you are telling me he goes where? Now these professors, nalabira ddala ekiri ku ground zisira kyesobola kwongerako okujjako okwebaza n'okubira bannabufuzi abalala omulanga kifo ky'okulaba ebintu nga mubiwulira mu media mujje mulabe omulimu gwe tukoze bannayuganda be tukolesezza musiime kuba buvunaanyizibwa waffe nga bannayuganda okulaakulanya ensi yaffe Uganda. Mikwano gyange bannayuganda, ndi musanyufu nnyo okujja wano okulaba mwami Hamza ono byakola, kubanga abantu tebabimanyi. Ate olw'okuba tebabimanyi bagenda ne balimbalimba abalala. Nze kasooka mbeerawo nayitanga mu kano akaala kano ke tuyita Nakivubo nga katono nga tekakyasobola nsi yaffe egezze bweti, ate nga buli muntu akayitako buyisi ne bakaaba nga enkuba etonnye, amazzi tegalinayo gayita. Naye omusajja ono Hamza akuttemu sente ze zokka okuyamba ekibuga kyaffe Kampala. Senga nalina akalulu nandikawadde ono, kuba bagamba ne mu Bayibuli nti bw'oba olina wa ku bantu bo abatalina. Kakati mwe mulabye omusajja ono ffenna atuwadde bannayuganda. Waliwo abagagga bangi emyala bagiziba, abagagga bangi bazimba ku gino pipes ezitwala Kazambi, abalala bazimba ku pipe ezitwala amazzi. Naye ono gwe mubadde muvuma, mpulira abantu bamuvuma eyo olaba Nakivubo wano tuwaliwo na Nakivubo.
nga kasitodiyamu nakabeerangamu mu nkaaga eyo kekaliwo kokka. Bwe najja wano okugulawo ekisaawe kye yampita ku kisaawe naye ndaba abantu abalina bizinensi zebakola muno nga nnyingi nnyo. Omuntu atuwa emirimu mu Uganda gwe twagala, omuntu ateekawo embeera esobozesa abasajja nga bano bahamu okukola ne bakola ssente zaabwe ate ne baziwaayo ziyambe ensi yaffe, be tuyita patriotic people. N'olwekyo mwebaza guno omwala mugulaba gwenkanya ogunene mugulaba ate bano nze benjagala. Mwe bakola pokopoko olimbalimba abantu si kituufu. Twandibadde tubuulira abantu ekituufu. Kakati hamu wanabye eki laba omutayimbwa gwatadde wano okukola omwala guno. Njagala bahamu bano bale 100 mu kibuga Kampala. Ate ayagala obwammeeya ayagala ki bano byandibadde awagira naye teyandibadde nga avumirira omusajja nga hamu mu baganda bange. Nze nyala kati kumwesi bakugu n'olwekyo so webale nnyo webale eddala wondeese. Nali ŋŋanya okujja ku mwala guno nga bakyavumagana. Kakati olowoozaano enkyukakyuka tezze, enkyukakyuka enene evaawo. Gino emitayimbwa ginaavaawo nkya. Omwala guno omunene okuva eno ne gutuuka eri gunaavaawo nkya. Abakozi abanaakolera awo nga tebakyafuna mazzi banaavaawo nkya. Ye Uganda gye twagala. Twagala Uganda yakola, twagala Uganda yagenda mu maaso.